have fought for this country. They put all their life to bring peace and security to this country. And he has been a very hardworking, well-disciplined, and a committed soldier. And he has just retired. And these are people whom we think, if they would remain in the communities, they were going to encourage our people to join the forces. Because he has been in it, and he has done it, those who are going to be our role models. But no one has a power before what God has decided. He has taken him, that's where he came from, and that's where he has gone. Kati tumusaliddwa nnyo kitalo tusasidde family olw'okubibwako omulwanyi oyo. Era tusaba Omukama ebyamusobako bimusonyiwe. Naye ate era n'ekirala n'abamu ne balina okukitegeera nti nabo time eyo buli omu agirina. Ffenna just time yeeyawuka. Ffenna tujja kufa at one time. Naye si kirungi okukola ebintu nga ggwe atalifa. Nobba ettaka tugeze square mile mmeka ninga bagenda kuziika mu mmeka fuuti mmeka ku mmeka 4 ku 3 simanya 4 ku 6 oba okitegeera ebintu ng'ebyo kugatufengayo ffenna twebuulirire ku kaseera ak'okufa. Saba nnyo nga saasira ba UPDF fraternity n'Abannayuganda ffenna weetuli kubanga uno omuntu yatulwanirira ffenna. Kati ebiseera bituuse nga ffe bakulembese bano abantu batulwanirira nga veterani bano nga magenerals bano. Gavumenti yaffe itandike kuteekawo embeera so kutandika ku reward nga abantu bano nga bakyali abalamu so that nga baba bagense nabo baba bakimanyi bati gavumenti yabateekamu ekitiibwa ne yabakolerako ekintu.